kankube n'akabonero mukama nsaasire. Mwasiibye mutya ba mikwano, kansubire mwasiibye bulungi mugyebaleko. Amannya agange Nakalyango Reste ku TikTok nkozesa Baby Girl Uganda. Nina obulumi ku mutima gwange. Omwami gwe bayita Haven's Official ku TikTok liyeyita. Simanyi linnya ly'ettuufu ddala, sijja kubalaba mbalimbe. Kubanga era namulabira ku TikTok. Namusanga ku live yandyako miliyoni zange 3.5. Namusanga ku live nga abantu abalala we babeera ku live, oli n'ayogera byatunda, oli n'ayogera ebimukwatako, oli n'ayogera bino. Kati ye ebiseera bye yali Kuwait, n'ayogera ebirungi bye Kuwait, n'ayogera sente ze Kuwait. Butya bwofuna butya bwe bayisa abakozi n'eŋŋamba maama ebye Kuwait birungi, kubanga Saudi we nali saali bulungi baali bampisa bubi. Sijja balaba mbalimbe nga bampisa bubi. N'eŋŋamba we naamalako nja gende Kuwait. Era n'agamba ayagala ombuuzanga nze nja kulagirira kampuni nga ze idea ze zaawanga nnungi. Kyenva nagenda mu inbox ye ne mugamba, ne musaba ennamba y'essimu, saamunyonyolya mu inbox, ne musaba ennamba y'essimu. Ate era ne kweyo essaawa we namusaba ennamba y'essimu n'ateekako buteesi hayi, saayogera naye. Buli omu n'asevinga ennamba, n'olina ye n'asevinga eyange nange n'ensevinga eyiye. Kati nze ne ngikwata ne ngiwa mukwano gwange e Uganda. Ne mugamba mbadde nkusaba onkubire ku nnamba eno, njagala we naamalako contract yange ngende Kuwait. Ayogedde ku bye Kuwait naye ndaba nga kirabika walungi kubanga ye gyali gyakolera. N'ayogera nti asobola okukulagirira kampuni mwe yayitira. Nange ne bikola ki? Kwensinzidde okukola ki? Okumusaba ennamba ye. N'amukubira, n'amunnyonnyola, n'amulagirira. Kati nze akaseera ako saddamu kwogera ne Haven's. Nenkola ki? Neŋŋamba kansooke nkole mmaleko contract yange. Eza nja kuba ndaba ebigenda mu maaso nga mmazeeko contract. Nenkola contract, nenkola mpaka we yakola ki? We yatuuka okukomekkereza ng'egenda kuggwako. Ndowooza yali October. Kati we nali ngenda kumalako contract ate mukwano gwange nga ye sikyayogera naye nnyo ku WhatsApp, nga tali connected ku WhatsApp, ng'essimu alina mapensa bambi, ng'essimu ye yayonooneka. Kati ne ŋŋamba nkoze ntya, njagala okugenda Kuwait. Kwe kuddamu ne nnoonya Haven's ng'ali ku Facebook kwe namusanga ng'ali online. Ne mmuteerayo audio, namuteerayo hayi, ne mmuteerayo audio, ne mugamba nkwetaaga, njagala genda Kuwait. N'aŋŋamba nja kutwala mikwano gyange mingi egitwala e Kuwait kuba ye yamala ng'avuddeyo, nga yali avuddeyo ali Uganda. Ng'akomyewo n'adda e Uganda n'amala. Kati akaseera ako mu October bwe namuddamu munoonyeza ng'ali Kenya. Era n'ambuulira n'aŋŋamba ndi Kenya, biki gye nkolera. Naye tujja kukwatagana. Konze kale nga contract yange eggwako, nga bakama bange bagaana okwagala okunta nga nsooka neekalakaasaamu awo, nga bampaamu omwezi gumu nga ngubakolera nga banta. Naye nga nayogera naye n'aŋŋamba deposit ngenda sasulako $50,000. N'aŋŋamba ssente endala nga tukyali ku ssimu, n'aŋŋamba ssente endala nja zisasula mpolampola nga tukoze eki, nga visa ezze. Konze kale ekyo kirungi. Bwe natuuka e Uganda munoonya musisinkana. Obudde bwali buzibye kuba nali ndagawala.
owawube yali alina okuntwala ne mugamba ogenda kunno n'enkya nanfunira loogi we nasula nenkwata emitwalo kaali kakadde nenkakwata nemugamba zino sente zennyina nangamba wali badde oyongerako sente nemugamba zino sente zennyina wabula nalinawo sente endala entonotono zonna zitereka neŋŋamba kanzijeyo zino zemba mulaga kwabajja 5 nemukwasa akakadde nemugamba jjako 5 go nange ezo ze balansi wange nyina osasulako wawuba kuba yali alina okunvuga okuntuusa Masaka ewaka najjako 5 n'ayagala n'ebirala nemugamba nedda ebyo kambibikkeko nemugamba nedda munnaayi wali badde okola kyondeka n'atambula n'agenda nange nenneebaka we lwakya ku makya nkubira owawuba nannona nantwala ewaka neŋŋenda we natuuka e Masaka neŋŋenda mu Equity nenjijayo akawunti mu buloko gye baagibulookinga nembikolako nenkebera ne ssente kweziri ku akawunti teziriiko nga kweziri nentambula nenkola ki neŋŋenda ewaka mba ndi ewaka nankubira wali badde oweereza ssente biki nemugamba sinnabakola ki kutereeza by'akawunti sinnagitereeza newayitawo ennaku n'addamu n'akuba neŋŋamba ye nfaaki nenfuna mukwano gwange kuba nze nali simanyi byakyuma kuggyayo ssente ku kyuma mu bbanka neŋŋenda ne mukwano gwange mu bbanka mu Equity ku kyuma lwali lwa Sande ne tuggyayo ssente ne tugenda ku mobile money ne tukwata miliyoni 2 ne tuzimusindikira ku ssimu ng'essimu ereeta Jacqueline essimu yiye ereeta mannya ga kikyala nsirika nakitwala ize neŋŋamba abantu balina essimu ng'oli yagiwandiisa mu mannya malala ku ID y'omuntu omulala nembivaako nembeerawo ebbanga ne lyetooloola nembeerawo lyali lyakwetooloolamu n'addamu nankubira naŋŋamba kyokka ggwe omuwalabu yatwefuulidde kyokka twabadde tumaze omusasula ssente za visa naye yatwefuulidde kati ate tuli mu kunoonya visa ndala nsindikire emitwalo 5 simanyi nawe nnyinza bikunnyonnyola biki nenkwata emitwalo 5 nengasindika ne ziwera miliyoni 3 nensirika nentuuka nembeerawo ninda ekigenda maaso wemukubira kiki ekigenda maaso kiki ekitambula kubanga nali njagala nti bwentuuka wendya Christmas mu January ntambule wayitawo akaseera naŋŋamba sindika ssente za medical mitwalo 25 nenkwata emitwalo 25 nengasindika nampa olunaku olwa medical naŋŋamba olunaku olwa medical lujja kuba bwe luti n'alumbuulira nendwetegekera nendulinda olunaku olwali olwa medical lwagenda okutuuka essimu yange yali ku charger nga terunnatuuka yali ku charger nasanga bagindeetera nga neebase nkooye ekiro nga nkubiddeko nenkola ntya neŋŋamba obudde buno omuntu mukubira ekiro yeebase nja mukubira olwaddako nenjagala okukola ki mukubira enkeera nga takwata masimu okumunoonya ku WhatsApp nga takwata ng'obudde bugenze n'alyoka nkubira naŋŋamba lesite nakunoonyeza ng'oli luddawa medical ebadde ya leero byayise biwedde nemugamba oyagala nkole ntya nti ati nedda nti gavumenti ogimanyi bwe bakola ekintu baba bakikoze era tewali gundi yonna gye tulina kuzzaako olina kuddamu kusasula ssente endala neŋŋamba nfudde era nagamba nti nfudde